kiseera lunaku lwokutaano atuba ne programu eno ttaka yenyaffe ekituusibwako banaffe aba Buganda Land Board kitongole kya Bwakabaka ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka wano mu Bwakabaka era ekirambika abantu ba Ssaabasajja abali ku ttaka ly'Obwakabaka naye mu ngeri y'emu ate n'abantu abali ku ttaka ery'obwannannyini private mile endala zonna basobola okuwa amagezi oyagala biwandiiko oyagala bannamateeka oyagala kumanya mitenda muyinza kuyita kusobola kufuna ttaka byonna basobola okuyamba obulungi olw'ensonga nti balina abakugu mu kifo kyekimu ate naawe ali ku ly'Obwakabaka bongera okujjukiza nti ebimu ku bintu ebikufuula ow'ekibanja omulungi kwe kubanga osasula busuulu nabwe kito itamitende emituufu egiyitibwamu okusasula busuulu ebiseera ebisinga obungi tukaaba naye ng'ekitukaabya butatuukiza buvunaanyizibwa bwaffe ng'abantu bakugamba tukiza obuvunaanyizibwa bwo oba oli awo ebizibu bingi byogenda okusobola okubuuka ebikulemye okubuuka kati ojja bibuuka ng'otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo olunaku olwaleero ndeese omwogezi w'ekitongole ky'ettaka ministry y'ettaka ministry eno abantu bangi bajogerako ebintu bingi n'ebiseera ebisinga obungi oba oli awo bwe bate baweereddwa mukisa kuvaayo okwennyonnyolako ku bintu ebyo oluusi kiyinza okuba n'okumanya okutono ku nsonga zaabwe tugambye nti ake tubayite bajje boogereko naffe ku nsonga ez'enjawulo nyina Dennis Obo gwe tugenda okuganira olunaku olwaleero nga bwekutegeezezza omwogezi w'ekitongole ekyo era nga n'ensonga gye tugenda okuba ntitulekako nnyo essira eri ku nsonga ya evictions engeri abantu gye bagobwa ku ttaka entakera amawulire buli lunaku gawandiika abantu nga bakaaba olw'okuba nti bagobeddwa ku ttaka naye nga ate waliwo amateeka era tutambulira mu ggwanga litugamba litambulira ku mateeka njagala mukulu Dennis Obo nkwaniriza osooka ombuulize ku balabi bange luvannyuma butereevu ate tugende ku nsonga eno eya eviction nga bwe tugenda okuba nga tulambikibwa. Nsanyuse nnyo okubeera wano ku BBS Terefayina ntutte ekiseera kiwanvu nga sira wano kale mwena mbawushinga happy new year. Era nsanyuse nnyo okubeera wano nga tuzze okwogera ku nsonga zino ezikwata ku okugobaganya kw'ab'ebibanja ku bibanja byabwe okwekimpatiira kubanga gavumenti ekoze kyekola naye ate tulaba bikyaliwo so nsanyuse nnyo okujja wano tukubaganye ebirowoozo tulabe nga buno obuzibu buggwawo. Mukulu Obo enfunda eziwera weewaawo twogedde nti ab'ebibanja bokka naye bw'ogenda okutunya amawulire waliwo n'abantu nga mwana wattu bali ku ttaka ng'oli agamba tulina naffe ekyapa n'oli naye ng'alina ekikye naye era eviction webanga eri unlawful nga teri mu mateeka oba oli awo si nsonga bagobye wa kibanja oba bagobye wa ttaka ye kennyini eba teri mu mateeka twagala omuntu anasooka amanye nti engeri entuufu kuba nayo gyeri omuntu gy'alina okugoba ku ttaka eri etya era yandibadde ekwatibwa etya omuntu akimanye nti yesu osobola okugoba ku ttaka mu ngeri entuufu naye ate tutunuulire n'ebyo ebimenya amateeka era omuntu ayinza kukola ki okusobola okulaba nti embeera eyo bemutuuseeko asobola okujanganga obulungi. Weebale nnyo amateeka gaffe ge tusinzirako nga tukwata tutereza ensonga zino okuhandulinga ensonga za evictions oba okugobaganya okw'abantu abasenze ku bibanja byabwe etteeka lye bayita Land Act. Land Act eyo ya 1998 egenze ekolebwamu ennongoosereza bakolamu ennongoosereza mu 2021 2024 ne 2010 era zonna ennongoosereza ze bakola zaali zikwatagana kulaba nga bagezaako kutereeza nsonga z'ab'ebibanja bebagobaganya ku mataka. Mu kusooka bagamba nti oyo nannyini bw'abanga alina ettaka kuliko abantu beyasangako ab'ebibanja eri oyo bonafide katumwite kyesenza yesenzaako ku ttaka lya nannyini kuva mwaka 1983 n'okudda emabega bwe yesenza ku ttaka nannyini teyamugambako teyamugoba teyawandiika oyo etteeka limuprotectinga nebeerayo oyo ow'ekibanja oyo eyaliko kasangwawo jjajja yali okwo bataata bali okwo baziika okwo balina ne risiiti za busuulu abo nabo tosobola bagoba kuki
bibanja byabwe nebaayo bano gavumenti beereeta nga eyagala kubudamya abantu nebawa nti tubawadda mubeeraawo abo nabo tosobola bagoba kubanga gavumenti otyo then abaguze kwabo ababaddeko lwofule oba bonafide nga osobola okutresinga wajjako mwaka 1999 naye ng'olina endagaano zaabo abaali ku ttaka eryo ku kibanja ekyo paka omwaka 1983 n'okudda emabega ng'olina ezo endagaano wajja nga wagula naye olinakuwa endagaano ezo zonna naawe oba tosobola kukola ki kugobebwa kati twafuna obuzibu era obuzibu bukyaliwo nti eri abalina essente zaabwe oba bazijjawo tetumanyi bajja bagula byalo bwe bagula ebyalo of course bo bamanyi nti kyosooka okukola kuba nti otereeza ki mpapula mu mateeka bano ab'ebibanja kye batamanyi era kye batakola in fact etteeka lya Land Act ligamba nti ow'ekibanja oba alina ebiwandiiko oba talina eyo gye bayita certificate of occupancy tosobola kukola ki kumugoba naye ate twesanze nti abatazirina be basinze okugoba kubanga talina kiwandiiko yadde na kimu naye bano abazifunye jjukira ogifuna bw'oba ogifunye ng'egombolola egikuwadde egombolola eweereza kopi ku ministry zone office era zone office n'egiteeka ku system nti ku ttaka buweekula block 2 plot 4 kuliko ow'ekibanja alinako yika 10 era omuntu yenna waba azze okukola search kiragira ddala nti ow'ekibanja n'amannya ge nga kwegali kati mu mateeka of course go gagamba nti oyo atalina biwandiiko ebyo of course naawe oba protected naye tusanze nti bano abalala abo abatalina biwandiiko be bayise batresipasa muwulidde nnyo nga batwala abantu mu kooti bano batresipasa tebalina kiwandiiko tebalina ki era okwo kwe basinziira oluusi ne bagaba court order eyo court order eba evudde mu ki mu judiciary mu essiga ery'eddamuzi ffe mu ministry order ezo tuzisaamu nnyo ki ekitiibwa era court order eba court order tosobola gikola ki kugiremesa kujja ngo ise mu kooti otyo omuntu yenna bw'obanga ofunye court order ng'olaba ekunyigiriza ddayo mu kooti ogambe no court order tunyigiriza tusabe eyimirizibwe oba mu reviewing nebanga temuginyoomye temugi-implementinze nene kooti yennyini n'egiyimiriza awo muba muwonye okola ki okubagoba ku ttaka katono nnyo olina akantu kososa okwogera wali kenjagala na Uganda alaba addemu akejjukanye akawulize bulungi wanyonyodde nti waliwo abantu abasobola okugenda ne bagula ettaka ne bagula square miles and square miles kituufu tetufuddeeyo sente bazijja luddawa that could be for another day naye nga bamaze okuligula ne bajja ne bakusinkana ne basinganako abantu nga 1,000 oba 5,000 oba 10,000 ku kyalo abasenze abatuddeko otyo abasenze abasobola okwekubira enduulu amangu ne bayambibwa be basenze abalina ebiwandiiko ebikakasa obusenze bwabwe ku bibanja ebyo kubanga tulina obuzibu bwembadde singa okulaba ensangi zino ng'abantu bali ku ttaka nga ne babuuza ku ssawa ya leero awo wooli wajjawo otya kyekiraga obuvunaanyizibwa bwe obutuukiriza bangi abatalina naye nga bakaaba ku tv kuno oba oli awo mu ngeri naye wadde ebikyo weekiri waliwo n'abantu ku ssaawa eno era abateekateeka okwevikitinga naye nga tebagenda kuyita mu nteekateeka y'amateeka omuntu ono gwe bagenda okuggyawo nga bamuggyawo mu bukyamu ayina kwekenneenya biki okusobola okwekubira enduulu omuntu yenna bw'aba nga bazze okubagoba ku ttaka nga tebannaba bagoba mu abaliko abasenze bwennyini kyemusooka okubuuza court order eri luddawa ne mugibuuza oba omuntu era ne bagibawaako ne kopi bw'ogifunako kopi
bintu bibiri byosobola okukola kubanga era abasinga tebamanyi kusoma biwandiiko bino biri mu luzungu kikwate genda ku LC unoonya wa LC wano ow'omu kitundu akuyamba akusomera ekiwandiiko ekyo kiki ekigamba mirundi mingi abamu baleeta ebipapula ebitali court order ne babuzaabuza abantu jingirire ne bagamba nti court order yino naawuuba ekipapula kumbe nga foomu gyalina sina court order kati aba LC1 kibakakatako okuyamba abantu ab'omu kitundu kyabwe babayamba batya bagende nabo ku police station ey'okumpi baregisteringe ki eyo complaint ku police balekewo ne copy eyaki nabo basigazeko copy eyabwe gye baleese kiba kirungi kubanga ekyo ekiwandiiko ekyo awo ku police station okigenda okuva kitambule kituuke waggulu ku district security office council committee ey'omu district ekulemberwa RDC otyo kubanga era naye bwatuuka jjukira eyo security committee nayo erina kyekola evictions tosobola kugoba bantu nga tofunye clearance eya district security committee era nayo esinzira ku biwandiiko bye bafunye okuba mu bantu abazze babagoba court order egambye ki etaddemu nnaku ki zeewadde abantu okuva ku ttaka bagenda bagobako saawa mmeka ebeera detailed in fact court orders wetuba nti tugenda mu byamateeka amateeka kugagamba nti omuntu yenna agobebwa ku ttaka alina okuba nga bamuwadde emyezi 6 okwamuka ettaka eyo okubanga byonna oggyeko byobadde olimye eki myezi 6 n'ovaawo n'onoonya wala naye tulabye court order ezisinga nze zempuliddeko ze bagambye nti court order zebakozeseza okugoba abantu babawo ennaku 2 saawa 3 saawa 4 mu butuufu eyo court order omulamuzi singa agikola nze nga taddeko with immediate effect kati ensonga lwaki wekuba kuliko immediate effect kikwate kyennyini genda mutambule munoonye n'abaligo aid services abo be basobola bayamba n'obiwandiika ne mussaayo petition yammwe okureviewinga eyo immediate effect era awo kasita mussaayo review bayimiriza ebyo byonna ne mudda mu process ey'okulaba nga batunulira ensonga zammwe n'ezaki n'ezabali abaleese court order. Olina kyonyonyoddwa wano kyendabye obulungi ogambye nga bagenda okujjawo mu mbeera ennungamu balina okuba nga balina court order 1 kituufu court order n'okuba ekyokubiri court order eyo bagikuwa eteeka okuba nga ekugamba nti mu nnaku bweziti tugenda kujjawo n'ennaku zandibadde 6 kugeza singa obadde olimira myezi 6 I mean singa obadde ojja emmere ey'okulya emmere eyo male okugijjamu ereme kufa singa awo obadde mukyasulawo olina okunoonya wogenda okugira ng'osula oba okuteekateeka gy'ogenda okusula so that ebintu bwe bijjamu obitwala eno gy'ogenda okubiteeka oba bwe babijjamu babikuume nga biri safe so bateka okuwa obudde obumala otugambye balina kwevictinga misana kuva ssaawa 2 paka ssaawa 12 anything beyond that time teri kukujjawo kikyamu nnyo RDC alina okumanya akakiiko ka security kalina okukliyaringa court order nti ntuufu ne bagikebeza ne bagiweerezaako ne minisita ow'ebyettaka ne bamutegeezaako minisita awandika ebbaluwa oba akakiiko kawandikira minisita nga kamutegeeza minisita ow'ebyettaka n'akaddamu kati minisita n'abyekalirisa n'akonsultinga n'abuuzaako n'essiga eddamuzi n'alyoka addamu nti ye mugende mu maaso oba nedda temugenda mu maaso so kitegeeza nti bwe bajja okutujjawo era minisita waba tazzeemu bbaluwa eyo baba tasobola kugenda maaso nakujjawo tebasobola kugenda mu maaso kubajja kuki ku kibanja kyo ebimu biyinza okuwulikika ng'ebipya bw'oba osose biwulira leero naye ekikulu kya puroguramu eno kwongera kukakasa gwali eyo okusobola okweteekateeka obulungi n'okubaako ebibuuzo by'obuuza abantu abo bajja okukola omulimu guno batutegeezezza ne waba alina court order eteeka okuba nga abakulu abakwataganya ku bya security baba bakitegeddeko minisita teeka okuba nga yaddamu ebbaluwa ate zonna ebbaluwa oteeka ozirabako gwege obagoba RDC ebbaluwa gyawandikira minisita olina okufunako kopi ne minisita gyazzeemu
kubanga gogo bagenda okuba nti bajjawo ekyebuuzibwa kiri wano waliwo abantu abakola omupango ne bafuna court orders nga ntuufu court order nga ntuufu ate yani weba nga ntuufu ne mu kugifuna nga ntuufu ne batagikuwa court order ne bazita mu ngeri y'amankwetu ekikulu kasita court order batayise emitendera egyo district security committee byonna ebibaddewo enana kuyimiriza bintu ebyo n'abo abagimplimentize nga tebategeeza ne babakwata n'obakwata nze bwe mugimpa leero katononyo bwe mumpa leero court order leero luno nga court order eri backdated mpa kyakulabirako mugimpadde leero naye nga kiraga nti court yagishuwinga dda nnyo nenganze leero lwenjirabye gwe mugenda okwevikitinga tuyige njagala abantu bayige nti buli lwofuna ekiwandiiko nga bakikuleetedde saako omukono gwo nti kino ekiwandiiko nkifune ddi nkifunye leero oseeko n'ennaku z'omwezi kubanga era bajja kuba batandika kubala okuva ku nnaku z'otaddeko ku saidi yo bwe bakirwisaayo eri byabwe ekyo kyabwe kubanga gw'ogifunye lunaku leero mu butuufu obuzibu tebuba ku ggwe bali lwaki balwagireeta so olugikuwa gwenga osaako omukono naye ate awo ate bwengambire omanye abantu baffe abasinga tebasomye n'abamu abasomye tebasoma biwandiiko bino bamala gatuna court order ne bakomawo nakikwata nassaako busaaki oba kinkumu tataddeko kintu kyonna kati olaba bwokirekera oli nassaako ennaku nti ekintu nakibawadda eriyo obuntu obulala obutono obuba bubataasa naye nga abantu tebabumanyi ekintu ekyokussaako ennaku z'omwezi kikulu nga gwozeteereddeko nnyo so si muntu mulala mu mpandiikayo mwennyini newewandiikirako oba ejenti bwo oba looya gwoba ofunye yenna kasita kirisivinga bw'ati asayininga n'ennaku z'omwezi wansi bwe banaazikyusa kirabika nti bakuutiza tuyige n'okukozesa bano abantu aba legal aid services legal aid projects nyingi nnyo eziwa obuyambi bwereere justice centers lasponet bangi nnyo era contacts zaffe tutera nnyo okuziwa abantu abajja ku ministry nga balina obuzibu naye nga mutuukirire abantu bano bagenda obayamba okulaba nga batambuza ensonga zammwe zino mu butuufu bakoze nnyo bayambye naye abantu ku ground kiba kirungi especially LC buli LC yandibadde nga alina ki LC1 nga alina contacts ezo okusobola okulinkinga abantu okusobola okubayamba naye waliwo kino nti ebiseera ebisinga abantu batunulira nnyo abantu abalinga abalina impunity olina agamba nzinya kubasengula banankola ki najja n'amagye ne gamukuuma era twatera okugamba bazze n'abamagye bazze n'abasirikale wano munnange nga tebakwatibwako n'ekiboko baatukubye embeera bwetyo yo lwaki ekyaliwo era abantu bano balina kuyita mu mbeera balina kukola ki okusobola okwaŋŋanga abantu bwe batyo bagamba nti tebakwatibwako era yavudde mu ofisi ya gundi bagambye muganda wa minisita gundi oyo wakola mu kitongole bwe kiti tatagambwako muzibu nnyo abo be bamu kubaliisa abantu akalirigombe tugenda kubakolera kibbo omanyi n'ekirala kyendabye ekiseera kyembadde mu ministry eno nti ofisi zetugendamu oluusi okuloopa tezituyambye kubanga size ofisi eziri mu mateeka size entuufu amateeka gatulagira kutwala okugenda okuloopa bino byonna ne petitions kuzitwala magistrate grade 1 omulamuzi ow'eddaala erisooka oba chief magistrate naye batono abagenda mu ofisi ezo era ndowooza bw'olaba n'ababa baloopye baba bagenze mu ofisi ndala wakaawo wa chairman LC5 mawulire kati kyova olaba nti teri muntu yenna akoze ebintu bino gwe basibye gye emyaka 7 gye bassa mu mateeka mu mwaka 2010 bakissa mu mateeka nti oyo yenna who will participate oba participate nze otya oba kuwa biwandiiko oba genda kugoba yenna support nze nti omuntu yenna kasitaba nga participate nze mu kugoba ow'ekibanja bajja musibanga emyaka emeka 7 naye tetukirabyeko wonna ate nga bagoba abantu buli lunaku
ensonga eri nti tetugenze mu office kuloopa office ntuufu ewaabo bennyini abandisibye abo abatugobye ku ttaka ne bakuwa ne order ekuzza ku kibanja kyo ne bakuwa ne order eragira for restitution okuliyirira ebintu byonna bye boonoonye era nodda ku kibanja kyo oba olina ekiwandiiko oba talina kiwandiiko kasaba nga bakugobyewo mu bukyamu. So ndowooza ekyenjagala abantu tuyige essiga ery'eddamuzi nsaba abantu tuddemu okusomesa okuliteeka okubanga tulisaamu trust nti lyerisobola okutuyamba. Abasinga bw'obabuuza nedda abo tebatuyamba bayamba bagagga naye nsaba ab'ebibanja abantu bebagobye tuyige nti ezo ofisi nkulu nnyo okulaba nga zezigenda okututaasa okuzza ku kibanja kyo okuliyirira ebintu byonna emmwanyi ze boonoonye muwogo ebizimbe bye bamenye omanyi bamenya buli kimu ne baleka wabanga kalatulini kokka ozimba ebintu byo myaka na myaka really it is a lot of money. Kale tuddemu okuteeka essuubi ne trust musiga eddamuzi kanziremu ezo office chief magistrate n'omulamuzi w'eddaala erisooka ezo ze office ebbiri esookerwako mu bitundu byaffe era ezigenda okutuyamba okumalawo kino ekizibu kye tulina. Nga tutunulidde ensonga oyogedde ku buvunaanyizibwa nze ngaali ku ttaka ng'ow'ekibanja bwe nnyina okuba nga ntuukiriza nga tusibola osobola okutuyitamu mu buvunaanyizibwa obwo bwe nnyina oba oli awo okumanya nti nkakase kati wendi siina ayinza kunjuguumya era singa abeerawo sobola ogenda ne kubira enduulu mu mbuga z'amateeka nga ndi wa kibanja. Omanyi ab'ebibanja abasinga tebalina biwandiiko bambi naye naffe gavumenti tuvuddeyo okubayamba luyali twagalagezako bayamba omuntu atalina biwandiiko obanga akanyonyi akabeera mu ttooke nanyini ettooke kasitali balikuze atema butemi akanyonyi kazimbyemu kalinayo amagi waggulu eyo yonna kati nze awo engeraageranya bannange tunoonye balandloodi baffe tutereeze obusenze bwaffe tusasule busuulu batuwe risiiti bw'obanga oli ku kibanja jjukira ekibanja kisikirwa ekibanja kyo sayizi nga bwe kiri teri alina nti azze kujjako kyonna nannyini kyasobola okukolera ku ttaka naawe ow'ekibanja osobola okukolerako. Eriyo abawuliraga nti tosobola kuzimbako ki tosobola kuzimbako goloofa ne basigala nga bali mu poverty oyo nedda kyonna ow'ekibanja nannyini kyakolerako naawe ow'ekibanja osobola okukolerako naye etteeka litugamba nti olina mutegeezaako nakuwa n'amanya nakuwa eyo consent. Bino bye biri mu mateeka era bwe tuba nga twagala kusigala nga tuli mu harmonious gundi wakati wo kibanja n'ow'ettaka tukole ebintu bino okusobola okutuukiriza naawe nannyini ttaka togaana busuulu jjukira busuulu tali economic naye ali nomino esente ensaamusaamu gavumenti yasetinga district land board zezasalawo busuulu era nezisetinga busuulu wakati wa 15 n'emitwalo 5 mu site. Buno bwe busuulu obuliwo minisita yaddamu ate narenewing obwo bwennyini honorable Migereko bwe yayisa era bwe bukyayimiridde abasasudde busuulu bafunye risiiti basobodde ogenda mu maaso okufuna certificate yaki ey'ekibanja. Occupancy eyo kitegeeza nti eriyo nannyini era ne bwogenda eno gye tubikoze saidi ze Buweekula Singo nannyini aba ne mayiro y'ennene kati bano ab'ebibanja n'amanya nti ono gundi ali wano gundi ali wano ebyo ebibanja netubigenda tubiteeka ku mayiro ye ennene y'oli omu bamanyi era okubanga okussaako olina okubanga omusasudde busuulu nga bino bikoze registrar akumanyi era nga tulina buzibu bwonna. Akati katugenzeeko naye bw'oba omaliriza njagala kufuna simu gwe owandiike otuwe essimu yo omuntu ng'afunye obuzibu ayinza kuba ku ssimu ki? Essimu ziri bbiri. Eriyo essimu toll free line minisita gy'atongoza 008 00 emu 00 004 eyo eri toll free tosasulayo ku ssente.
naye neyange era bangi batera nnyo okunkubira bwe mba nsobodde nkwata naye abasingira mbasaba ne baza message eyange eri 07772 46 32 0 nya 0 twenza nnyo tweyanzege mukulu Dennis Obo ava mu kitongole ky'ettaka era tunyonyodde ebyo olina okutuukiriza singa oba n'obuzibu enamba zino zatuwadde osobola kubako n'osobola okuba ng'oyambibwangu minisitule eno y'ettaka enamba etali yakusasulirwa eri 0800 0000 nya ne 07772 46 awo nosobola okuba ng'oyambibwa mu nsonga zonna ezikwatagana ku nsonga y'ettaka. Programu yaffe yoti wegenza olunaku olwaleero sigala ng'olaba Terefayina yaffe. Ayi Katonda kuuma maaso moogi.